mutie naera ngo bakwatata ina musango uno lukungana muli mateeka temukiriza era olaba munonga bamukwata mufuko mutasa kubanga temulina musango mutambule mirembe baana ba mama mukama abakuume people power. Mulaba president bw'abalumirwa agambye ati mwe mukulembere yavaako ki era ng'omusumba omulungi omukulembeze olunaku olwaleero avuddeyo n'akola statement emu kuzinyumidde agambye mutambule muve wano nga sinnaba kuvaawo kuba nkimanyi bwe nvaawo bagenda bakwata ne temukkiriza muntu yenna mukwata bamutwale mumulwanire. Yes, statement yebadde nkulu nnyo eyo mu ngeri yemu. Olunaku olwaleero omukulembeze ayingidde olunaku olwokubiri mu wiiki eya wano mu Buganda yatandikidde mu kitundu eky'Ekawempe era okumaliriza nga amasasi ne tear gas nga geefuze kampeyini yonna. Omwabadde n'akatambi akakanza abantu okwetooloola ensi yonna ak'abantu abasuuliddwa mu fuleje ng'oyinza okulowooza mirambo bali mu giziika. Ekintu kino kyatulabisizza bubi. Olwaleero ng'agenda emukono amasasi tiya gaasi byefuze ekkubo ab'ebyokwerinda basusse obungi emmotoka ziringa eziweddeyo zonna kwerekera Kyagulanyi Ssentamu si kumutuusa nga tebakubye mukka wabula ogezaako okumuggyako abawagizi. Then kino kikyamu. Tulabye Bobi Wine we bamukubidde tiya gaasi n'ayisawo bwati ne tugamba tabanga omukulu Nalukola bye yatugambye ddala kituufu tiya gaasi takyaluma. Wabadde Kawempe. Yabadde Kawempe. Omukulu ngenzo okulaba naye agiradde nga nfufu ye muyiseeko naye ate nga ndaba wanyooka. Kyagulanyi yoyo. Okay. Yakunyumizaawo. Ogenda kujja ngambe. Kakati waliwo kampeyini ate bezigezaako okwettira. Zibatadde omugwambulago zibasika zibaleega. Si balala. Be banywanyi b'omukulu ono abava e Masaka. Tereza osiyo kiri. Abateeketeeka abava e Masaka. Aba DF. Mu mmotoka zaabwe ez'ebbeeyi abantu teri abalaba. Tugenda kubeera nga tubiraba. Mu ngeri emu tulabye akavuyo olunaku olwaleero wakati w'abasirikale abaweebwa Bobi Wine Electoral Commission n'abasirikale abapoliisi abakulirwa mu Kiibi nga bano baagala okuggyako aba-Electoral Commission obuyinza n'aba-Electoral Commission bamugala nedda buno obuyinza wano ffe tubulina bateebadde awo ekiyinza okukozinga akabenje ku kkubo bo nga bali mu byekisiru. Tugenda beera nga nabyo tubitunuulira. Tugenda kulandulula ku bigere mukwano gwange. Tutunuleko munda mu ggwanga erya Tanzania. Samia Suluhu olunaku olwaleero, in fact olunaku olwajjo yasazizzaamu ebikujjuko by'ameefuga mu ggwanga erya Tanzania. Naye bino byonna bijjidde mu kiseera nga waliwo documentary yakolebwa munnakenya ng'akolera omukutu ogwa CNN. N'agenda mu maaso n'okuba ng'alaga enkuyanja y'emirambo egyattibwa ku street ku masituiti ag'enjawulo mu ggwanga erya Tanzania. Era akatambi kano kasparkinze ebintu bingi. Samia Suluhu ng'omukulembeze yavuddeyo n'agamba ebyo byonna biri fake, biri edited. Ffe tewali muntu gwe twatta. Era bwe yali ayogerako eri bannamawulire n'agamba abantu bonna bakwatibwa olw'ebyobufuzi bateebwe. Wabula kigambibwa buno bulimba. Yayogera mu bannamawulire abantu bakyaliyo 10,000. Tubadde tuli awo tenga CDF taluyingidde. General Muhoozi Kayinye Rugaba alumbaganya omwami oyo gwe bayita Harare amugambye okwata otya gwoli mufirika munnaffe okwata otya ebintu bya Kenya bya Tanzania olabise ensi nti yetta abantu bino ebyaffe ebyafirika tulina bimalanga bafirika toteekeddwa ekyo badde tolina na kukikola kale oyinza otya olw'okuba abazungu bakuwaayo ku busente. Ngenda kubuuza Farouk okitegedde lwaki buli abafirika lwe bavaayo baraisinga amaloboozi gaabwe
bagambe kino kitunyigiriza olwo omuzungu yaba abataddemu ssente mwe temulina bibanyigiriza we tugenda okutambulira Alan Sewanya nalumbye Zaala Luyirika wakati guno onogusala otya bannange tujja kutuuka hayi mukama katonda wange mu ngeri emu tulabye Mubaraka Munyagwa kompeyalinze alaale bbiri eza retired Kano Kizza Besigye neza Robert Kyagulanyi Ssentamu era na concluding nga atugamba eza Besigye zaali organic nnyo eza Kyagulanyi Ssentamu tosobola kera ku machanga buli azze kulala ayambadde akakofiira buli azze kulala akutte bendera buli azze kulala ayambadde red abo besombera abantu ne babateeka mu bifo ebyo kiki ekisumbwa presidential candidate ono bujja nugu kusaalirwa kiki tugenda kutuuka waawo mutukirize tukole bwe tuti katono nnyo then tuje ne muganda wange Farouk Ali DPTV Uganda, Dawn People Television. Sebo nange nsanyusa okubasanga wano ku DPTV Uganda. Weewaawo. Amanya Farouk Ali Munnamasaka. Ekigambo ekyo njagala buli bwe nkyogera abantu bategeere. Nabagamba nti buli muntu alina okuba proud gyava. Tuli mu ggwanga eryawamu. Tugezaako gatta abantu box of Uganda. Nenjagala nnyo abantu babere proud gye bava. Okay. TV DPTV Uganda njagala babuzaako mwena gye musinziro giraba abatuwuliriza abatuwuliriza from ku neighborhood walose babatuwuliriza from neighborhood nga ka TV takayina saawa eyo naye nga awulira amalobozi g'abasajja bano so njagala onzikirize muganda wange Jimmy nebaze baganda baffe abasobodde contributinga ku cause eno gye tujja flag so wedi damulira muganda wange oli awo mu America Chala Karo waliwo omwami bamwita Edinya likalubi. Dinda konso ke melody etegereza. Sumaya Mwami Kalisa to mention but if yubanji abala tibagana bogera manya walo mchala mwita Farida mikwano gyaffe mwenna aba contribute kweno cause netu tunaba kumaliriza tukyasaba flags ezemulabe empanvu ezarabikidde ng'ekawempe. Yes. Nendala zabbe ye musebo jolaba ya mitwalo nga 8. True. So abantu muleme kulooza nti sente tuyina nyingi. Bannamasaka temunnatuwagira guno mulanga njagala kubulira sebo bannamasaka babulira muddala. Bannamasaka bannaye mulete sente. Seba basinzo tuwagira sente. Abalese bannaye tweyanziza. Abasinzo tuwagira. Sina bannamasaka. True. Nze nkubulira mazima. So abatuweereza sente tubeyanza ne muongere okontributinga sente olwa cause eno tusobole okugenda maaso. Tugenda kubeera nga tutandika. Mutukkirize tusimbulire wano era nga tugenda kutandikira mbitundu Masaka. Masaka baganda baffe ne bano batwegaana. Batwegaana. Era nkwebunya engeri gy'okozesaamu ebigambo by'Oluganda. Batwegaana. Abakulu lale nga zibegezaamu batta. Abasajja bano. Gamba abasajja bano. Abasajja abo. Lale nga zibegezaamu batta. Tezinnaba. Awo nno omanyiwo. Awo abantu bangi. Awo n'Abakyagulanyi anti singa balinnye ne ku mabaati. Naye abakulu baabo. Kati Juliet ne Jambe mumenye okuba. Agisitula nawe.
awanda bikiranga nakayibaawo Nakayiba wennyini nabinga nakayiba wennyini omanyi Masaka ekibuga kya wennyini Nakayuba neba nakayiba kasitole nakayiba afaanana katwe omanyi nakayiba afaanana katwe bulungi nnyo era bw'oba togenderedde oyinza olowooza katwe anyway tubuulire basajja bo baganda baffe Jimmy njagala okosa ebigambo by'Oluganda bulungi saagala bakuyita kolaki abasajja abo ate tobayita baganda baffe okay abasajja kiringa Museveni bwayagala otuyita abazzukulu be tokigezanga nze siri muzzukulu we era nkulya nnyo ng'omuyita jjajja tokigezanga okay jjajja nakugamba aba mulungi nnyo eri abazzukulu ng'abawane ku bigago kati Museveni yayina abazzukulu be bawe bigago siffe kibyo babadde kimuganda wange ndabisimu kubira zaako mukumu kikyate simanyi tuse n'okunkubira ku bundi so mbadde njagala kutegeeza nti Abedi Bwanika munne Mathias Mpuuga Nsanga ne Juliet Kakande akalulu kano waliwo kye bayita waliwo omuntu ayinza okuba nga alina peace naye ng'ali average mu bulamu bwa livinga nga livinga afuna ekyokulya afuna abantu alina mikwano gye biki nga livinga obulamu obuli straight kati waliwo omuntu gw'osanga mugagga ng'ali ssente azirina naye nga n'abantu agula bagule akatwako oli okalabye olabeko abagagga batagula geeti bulungi nnyo n'akeera ku makya n'afiirwa omuntu we nga bw'aba ayina abantu abafudde ku kyala aweereza ssente tumuyina omwami yawuffe in fact we naye kati naye yafa kitalo nnyo mwami Katerega bamumanyi abakulu bano emikwano gye bayina si gye emikwano gye tulagamba nti bayina kye bayita natural love eri bannayuganda oba bannamasaka abantu abatambulira ku lusegere be bantu ababeetoolodde olw'ezo ssente ze bayina ze baafuna ze nakugamba era kyova olabako akatambika gye n'omuhoozi mabega keeri agezaako okuwubira abantu eya we yali ku birthday ye kati njawulo ki ne gundi n'omukulu oyo bagula emmotoka nene ziringa ennyumba ngabula zonnene mu gavumenti eno gye tulimu ng'oggyeko ng'obadde mu famire ng'oli mugagga ng'oli bulungi Juliet Kakande first time okujja mu parliament tosobola kugula mmotoka ng'eringa ennyumba kubanga ffe tulina abantu baffe abalina ebizibu Ssegirinnyo manyi kye yakola be bamuwa miliyoni 2 yagamba kangula akamotoka akatonotono ssente endala zinvesting mu bannansi tuvola abamuddiza ki omukwano bano kino ekiri e Masaka kikyali kituuza ogenda kiraba otugenda njagala olinde ennaku z'omwezi nga 29 n'ennaku z'omwezi 15 ojja kulaba Namasaka ebyobufuzi bye baagala n'abakulembeze omukulembeze gwe bawadde obwesigwa bwalina okufaanana bannamasaka kye kitundu ekimu ku bisinza okulyeyibwamu enkwe nkubuulire tosobola kulonda babaka ababiri ab'amaanyi mu kibuga n'omubaka w'ekibuga omukyala twogera ku Masaka City ekibuga ekyokuna ku bisinga okuvaamu omusolo mu ggwanga ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka kye yaboggola Ssaabasajja Kabaka yaboggola nga Mwami Museveni agabye ebibuga nga Masaka tagiwadde kubanga Ssaabasajja Kabaka agamba Masaka kibuga kya Buganda ekikulu abasajja abo abakyala n'abaami nga beesiiga ekifaananyi kya Kabaka okyogedde bulungi nga beesiiga ekifaananyi kya Kabaka nga bajja ku maanyi g'abantu ne batuuka ne bakyuka ng'ebigambo boogera birala ebiri against the will of the people okitegedde kakati kitegeeza ki tebaakoma kulya mu bannansirukwe bannamasaka ne Ssaabasajja Kabaka baamulyamu olukwe kubanga saawa zino tebakiikira ebirowoozo bya bannamasaka Masaka City ekiikirira district 11 onna ekibuga kyaze ekikulu gye bayita Masaka nga bw'olaba tuli mu Western Region n'ogamba nti Zintungamu Zirukunjiri Shema Bushenyi ezo zonna n'ogamba nti ekibuga kyazo ezimiitingire bwe ziba zirina kye zinoonya Mbarara
abakulu bagamba be bannannyini Masaka era abakulu bagamba nti nalabye Mpuuga ng'agamba nti ayina abeesimbe okumutendera gwa ba MOP 88 ewa era agamba nti 88 agenda ku making sure nti bonna bayingira parliamenti y'eggwanga agenda ku making sure nti bonna bayingira parliamenti y'eggwanga okweyagaliza kyabuntu yes era tewali akikujjako naye ensonga ey'enjawulo nti reality ebyaddala byebiriwa okwesudiyako kubaawo tewali akukujjako naye ebyaddala byebiriwa kubanga ye kennyini ng'omukulembeze w'ekibiina yagala okulinnyako bw'ati mu kateebe mwami Mpuuga yesudiya akateebe okamanyi yes ntebe enkulu ey'eggwanga eya pulezidenti yagala atekeeko ekigere kyovula yalwawo okukola kulangirira nti agenda kuddamu yeesimbewo kuba MOP nga yagala agezeseeyokko ekikulu yayagala bwagazi teyagezesa n'agamba ninnya ku munyango naddusayo ekigere naddayo gyawulira gy'asobola okujja levo ye kakati nga nzirayo ku kino Mpuuga waddembe okusimbawo bonna bayagala kuba sente yazifuna era ekimuyambye okusimbawo abakulembeze niyo beesemuwaayira Mpuuga ono tewali amuwaayira yasooka neyiwaako obujulizi sente teyazifuna ebitaano tezisobola kusimbawo wano okujjako nga balina endala ze baamuwa anti kyenkugambye anti obadde ogamba baamuwaayira kubanga ffe tuddayo Mpuuga kyekyamukyaya abantu nedda ziri zo yazifuna ago mazima ekibiina ekipya eky'emyezi 2 kijjawa sente zirijja esalingisa abakandidates 83 nga ne NUP ekibiina ekibadde kifuna sente anda nga zifunibwa mu mateeka kiri mu kaaba kinoonya funds esobola okuvujirira campaign kakati Mpuuga tasobola kulimba sente teyazifuna kale bwetyo bwe tuli tuwe katambika komukulu amanyiddwa nga Mugaati gwa Bata ow'Olusaniya Munyagwa mutuweeko katono nnyo tugendaawo tulabe ebigambo kati nkulaga Bobi Wine twabadde Kawempe one. I need to show you again rally ku rallies zakubye Mwami Kyagulanyi mwotugambye nti you are ahead of him oba wenkana naye kulaze ya Mwami Museveni again you said the same thing ati kakulage Mwami Kyagulanyi bwe yabadde Kawempe nga sinaba kulaga ya Dr. Besigye kuba njagala ogeraageranye kyoyagala okwogera kiveeyo kati njagala kulaga Bobi Wine producer wange kwatamu awo. Just look at this. Look at that. This is Bobi Wine. Abantu bateevunyiza buteevunye Kawempe nga bwe walabye. Just look at these numbers again in thousands with the flags nga bayimba people power our power omwana waffe omununuzi waffe. Look at that. Look at those numbers. Kakati kankulage Dr. Besigye then kuwo mwaganya oyogere ngenda kujjayo emu ku rallies ogeze mwakubanga naye sikyo yagala bumwanonyeza akalulu nga Dr. Besigye yagala ba president njagala kujjirayo emu ku rallies ezo njikulage ku screen olabe. But before we do that, what do you make of those two Zenkulaze? That ya Besigye gabo bagireta but nze ndude mpoli nkulage eno joyagala ogitunulira rale yogiraba gize omu aja singa gundi agitudiza kaya ali ogira rale yo rale yogiraba ngaziza screen Martin ngenda kuwa characteristics ampa screen enene ndabe bulungi kubanga jagala kino tukiresting olwaleero toddamu ku nsumbu. Okay. So abantu babano mbalaba screen one. Bas rale ogyetegereza ogiraba mulimu olabira ddala organic crowd abakyala bambadde zigomesi abeesibye obukaaya abakoze eki abantu all from all walks of life mu myaka age differences zenjawulo. It's an organic rally. Listen, let me finish. Aba abantu buli omu yavudde wenga buli omu ayambadde kyayagala najja ku rally gy'olina barali nga yonna eri
flags t-shirts biki abantu abo basombye basombe ngebabi bawadde balinya vanyi gwafuna mukisa ki abwagizi bonna ne basobola kufuna sente zigula t-shirt zo nga zonna mpya abo balabi nyambala gye bambadde ejo bayita organic rally buli omu yambadde bibi ajja bibye Munyagwa tuddizeeko ekifaananyi kya His Excellency ekyo ekibaddeko flags Kawempe Munyagwa agamba nti gwe ng'ensi olwo ekwagala etya nga gwe ensi yakuwulira etya okubeera nga buli omu ayambadde yunifoomu yo buli omu akutte fulaga nga ani akulimba naye agambye abantu abo basombe kakati abuuza gubeera otya nga abantu abo bonna mbuulu bakwagala batya Jimmy Munyagwa agambye neyeesiimyewo okuba nti ndi musajja atwala obudde okusoma n'okukola research jala kusooka kusinziira no ku DPTV nebaza abantu b'e Kawempe sofa muralizi ze natendinze ne zentunuulidde tewali bantu babadde ne flags kwenkana abantu b'e Kawempe. True that. Abokubiri abagezaako bali be Butambala. Kawempe big up chairman Nyanzi ne omwami Nalukoola. Mwogeza Dembe Jaden. They are good mobilizers. Exactly. Ekyokubiri kati kangende direct ku mulamwa. Mbaddewo wano siri nnyo wa leero ate mbadde ngoberera. Ekisooka ekitawaanya ba Munyagwa ne banne bali benkugambye Dr. Kizza Besigye be yayogerako. Era mukama mpadde omukisa nkize kigobe eno program evudde mweri. Ekibatawaanya abo tebali badde ba mazima. Basajja bakuusa. At all. Basajja bange futwe fubitizi obujja n'obukyayi. The so-called oppositions. Oyo singa ali wa mazima yali badali ne banne mu PFF. Kitegedde kubanga abali mu PFF Dr. Kizza Besigye go bakulembeza mu maaso. Kyokka naye gwakulembeza. Gwakulembeza naye akulaga tali nabo mu kibiina kye bakkiririzaamu. Kitegeeza ono anoonya byakulya enjala emuluma. Ono enjala emuluma kyova olaba akulembeza Lusaniya. Kutegedde ono si munnabyabufuzi anoonye eggwanga okukyuka. Ono enjala emuluma anoonya kana ka video njagala ababijje njagala mu busale utuke ku Munyagwa. A serious politician tasobola kubanga afaanana Munyagwa. Tubadde tumugoberera since bwe yagana okujoyininga NUP bakidandala bamuyita on board naye matiranga lowooza nti NUP muyaga guyita buyisi. Ebbanga liyiseewo lyagenda okuyitawo ng'alaba ekibiina kimaze okugejja ng'alaba takyasobola kyegattamu nasalo n'azimba omutima. Kati ngenda kwogera ku facts. Awali omutima gwazimba mulimu akasajja kakuta ensuululu. Kagira kati. Kawujja. Kakati njagala kwogera ku facts. Aba basajja abakulu babeera ku TV batasobola kubuulira ggwanga. Kizza Besigye gwe twogera with all due respect y'omu ku bannabyabufuzi b'ekyasinze okuwa ekitiibwa mu Uganda. Yes. Akoze yakola kyakoze n'agattako tukiwa ekitiibwa. Robert Kyagulanyi we yasanga abantu abali oppressed n'abakwata n'abagamba mwasuulibwa temukyalina taata sazeewo nfuuke taata wammwe. Mujemba wambaatire. Yatusanga awo tuli bakireerese. Robert Kyagulanyi Sentamu yatusanga tuli bakireerese. Dr. Kizza Besigye ng'amaze okutusuula nga tewali atulonda. Nkugambe yabagamba beerondemu omukulembeze anaafuuka president. Buli omu ng'agamba nedda. Bali comfortable tebasobola kuvuganya Mwami Museveni. We yabategeerera n'amanya nti bano abasajja abatambudde ebbanga ddene nnyo omunene ba Lukwago tewali ali willing contestinga Mwami Museveni. Bali comfortable mu bufo bwabwe. Dr. Kizza Besigye gwe twogerako ensonga njagala tugijja mu ddiiro nga ne bw'abadde agamba kungu. Is a presidential aspirant. Yavuganya ku bukulembeze bw'eggwanga ebisanja bina emyaka 20. Emyaka 20. Ebisanja bina emyaka 20. Yesima mu 21. Yes. 26. 2011 ne 2016. Kati njagala genda ku numbers. Robert Kyagulanyi Sentamu yakesimba ekisanja kimu kino kye tugenda okugenda mu kyakubiri. Njagala genda
Dr. Kizza Besigye wabireta ku peak gye bagamba nti akalulu yakawangula Mwai Museveni bw'akola atya teyamusinga 26 216 wenjagala okugenda sagala genda wala okay kubanga olita kulima nti 26 bannayuganda bali banyivu okusinga 216 tekisoboka ontegedde olita kulimba nti bannayuganda 26 bali banyivu nnyo okusinga 2 ki embeera egenze yongera ku bambi 216 manye ekyavuga akalulu kisumuluzo exactly nga bwolaba nti ambuleera 216 kyali kisumuluzo kakati Jimmy nze omanyiiza nze nasoma nnyo okubala era ndi wa numbers ebitundu ebisingamu abantu mu Uganda byebitundu bya Buganda Kampala na Wakiso Masaka n'ebiddako Mukono Mpigi njagala kusomera namba zokka ezitegeeza nti Besigye yasinga Kyagulanyi abantu oba Kyagulanyi yasinga Besigye with all due respect eri Dr. Kizza Besigye deka nkusookere Kampala mu 2016 Dr. Kizza Besigye mu Kampala yafuna 65% 65.93% olidde yafuna obululu emitwalo 3 mu 3 mu 14 mu 19 emitwalo 3 mu 3 mu 14 mu 19 byebitundu 65 n'obutuntundu 93 deka ngendeke waffe Masaka Masaka Dr. Kizza Besigye yafuna obululu emitwalo 46 Masaka gye njogerako 46 mwana 9 50% kanoonye endala bagiyita Wakiso nkunoonyezeewa Mukono tuwe Mukono Mukono yafuna obululu emitwalo 8 mu 12 mu 5 ze 47.3%. Atuwuliriza tuli ku bigambo bya Mubaraka Munyagwa tugezaako kumpeyalinga notes ziri zaagamba nti ziri organic za Dr. Besigye n'ekitiibwa kyonna kye tuwa Besigye tugezaako okutunuulira nti Besigye mu mirundi ena gye yeesimbawo kakati tujjeko emirundi 3 tujje kugwasembayo kati njagala ompulirize kanteka Arua byemu ku bitundu FDC byebadde inamu ababaka bangi first time omulundi ogwokuna Besigye yafuna 34%. Arua 34 what? .2%. Yafuna abantu emitwalo 68 mu 118. Jinja ondozo wendaga lwachinge Jinja Besigye yafuna obululu emitwalo 6 mu 10 mu 6 mu 92 ye 47%. 47.07%. Tukomao kati ezo zensoso kulagako kati ebyo bwembambi maze njagala kulaga Robert Kyagulanyi Sentamu mwezo district zentemye olabe between kubanga bwe tuba tuwogera ku numbers ezo be bantu abajjaawo Masaka eno njogera ku just Masaka City Masaka City Robert Kyagulanyi Sentamu atofaayo njagala kugera wano Masaka nakugambye yafuna ebitundu 65 Masaka yafuna ebitundu 5 ku 10 Robert Kyagulanyi Sentamu Masaka City yafuna obululu emitwalo 5 olira sebo mu 13 mu 4 mwana munya bwe butuntunu 7 mu 7.18%. Besigye yafuna 50% ye Masaka n'obululu emitwalo 4 mu kakaga no yafuna obululu emitwalo 5 mu kakaga ompulira bulungi kati kankunyereze Kampala gye yafuna ebitundu 6 ku 10 Besigye Kampala Robert Kyagulanyi Sentamu mu Kampala alirudda wa
Besigye yafuna 65.93%. Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuna 72.83%. N'obululu emitwalo 39 njagala ompulirize bulungi mu 1,787 Besigye yafuna emitwalo 3,3,4,19. ebigambo byange obiwulidde kitegeeza tujje Kampala Bobi Wine yasinga Besigye, e Masaka Bobi Wine yasinga Besigye. Bwe tugenda on percentage e Kampala Besigye Bobi Wine yasinga Besigye ne 47, right? 47.07%. Emukono kankumalira emukono wa teacher. Yeah. Ewa teacher Besigye yafuna obulu emitwalo 8 mu 12. Ewa teacher Namboze Mwami Kyagulanyi yafuna Besigye yafuna 47.3%. 47.3%. Mwami Kyagulanyi mukono njirabyewa mukono yino. Mwami Kyagulanyi yafuna obulu emitwalo 13. Mu 14. Mu 5 mu 9 mu 1 ye 71.98%. Katuwulira Besigye yafuna obululu emitwalo 8,258 emukono nekikola pasenti ya bitundu 47 n'obutundu 3. Kyagulanyi emukono yafuna obululu emitwalo 13,459. Kyagulanyi emukono kola ebitundu 7 Robert Kyagulanyi Ssentamu emukono yasinga Dr. Kizza Besigye obululu obusuka emitwalo 5. Kitegeeza mu bitundu byonna bitukuwadde tewali Besigye we yasinga Kyagulanyi. Naye byenkugamba bye bitundu bye twogerako ebisingamu okubaana abantu nejjinja mbadde njagala gikulaga nejjinja esinga kakati Mubaraka Munyagwa bw'abanyumiza kyabadde agezaako tusingira wano nti Besigye yalina abantu abatuufu Kyagulanyi talina bawagizi abaleeta numbers zoogera naye ono bwe nkugambye first time contestant nako njagala okanootinge bulungi Kyagulanyi first time contendant oba contestant mukaluka wa president Besigye namba zembaze ngajja kyakuna mulundi gwakuna kyovola mbaze 2016 mulundi ogwokumeka ogwokuna kakati ekyokubiri Mubaraka Munyagwa Saabalusaniya kuba Saabanoonyi b'ebyokulya awo wetuli Saabanoonyi b'ebyokulya baagala okwekkusa embuto njagala mutegeeza bali ku byobufuzi ebikadde the new generation abola bali basajja bakopi nga sente nga bazifuna bwe badde ewaabwe ne beeyagala n'abantu baabwe. Olidde omukulembeze bw'afuna sente nali njogera ne muganda wange bamuyita Isima Erubega Isima Rubega omumanyi yagamba babeera mu FDC ng'omubaka tasobola muwayadde siringi emitwalo 2 nga babeera waawo n'amazzi ag'okunywa ne gakola ki kamala okunywa ku mazzi nywamu ku lwekyo n'amazzi agakola ki ag'okunywa ne gababula. Abantu ba struggle abali mu diaspora n'ebitundu ebirala tebaweerezanga abantu sente nga tebakakasa nti oba struggle bali kwalaali oba tebali kwalaali. Nalaba ani ono onakuba amasimu eyakyuka yali naye mu FDC Makolo Kavuma yagamba nti mbadde mu byobufuzi bino emyaka egisoba mu 3 naye nze sirabangako kibiina kya byabufuzi nga NUP gye bakubira abantu n'owulira esasudde biru z'amalwaliro n'owulira ono bamututte eno ono bamututte eri yagamba nze emyaka gye mmazeewo mbadde mu FDC naliko mu DP sikirabangako buli muntu yafanga lulwe. Kakati wuliriza wano kibayita branding nako kankamusomesa abadde mpulira agolongotana n'ekigambo awo Mwami Mubaraka Munyagwa business bwekula cause politics is part of business. Ebyobufuzi mulimu ogwetongedde kubanga ebyobufuzi bye birina ssente zonna ensi kweyimirira. True.
kakati bw'oba tosobola kukyusa kye bayita branding nga golowooza generation eno enaakola ebyobufuzi ebifaanana bitwakola emyaka 20 emabega. Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ajja leero n'agamba tulese new idea to preaching a change with the symbol ya umbrella. Abakulembeze baddembe okumobilizinga abantu ne balaba abantu kituufu bayina umbrella. Tekijjaako mubaka kulaba bantu be nga tebasobola kugula umbrella naye nga bamuwagira n'akwata $5,000,000 mwe mwali baluvu mwali babinnyo mwali basajja batavaako yadde miswemeka n'ekirala kino njagala kukijjayo kasooke nkamaliriza. Okay. N'akwata $3,000,000 n'agamba mubugulire abantu bange flag balaba tebalina gwe bajja waka buli omu ajja lumu. Walabye omukyalo omukadde omufuka gwe yasitudde gwe baakubye myaka 78 wamulabye oyo omukyalo omukadde ani yamuleese mulaale ng'akutte fulaga bw'ati wuuyo webale nnyo okitegedde okyoga bamukase bukase okumujja waka bakooye babbiddwako ettaka lyabwe bayina ennaku abaana bwe bali mu makomera lwankyukakyuka gye bapuliikinga. Kati Munyago bagamba nti eno generation eya Kyagulanyi bavubuka bokka mbadde nzija mposinga ebifaananyi tubirabye mu madistrict ag'enjawulo abakadde nga bayaaya ne bakaaba n'amaziga nga bakwata ku Kyagulanyi bwe bati nga balaba essuubi lyabwe atuuse. Faruku nze nina ekirowoozo gavumenti eno yandikutte ssente nezisasula Kyagulanyi because bayina campaign ey'endagamuntu nga zibalemye n'okukakasa abantu omusajja n'ayimirira naga tufune endagamuntu ensi ne yeewandiisa endagamuntu n'okiteeka ebbali basasula ssente buli lukya okutunda mbu simanyi abantu wagale eggwanga lyaffe. Omusajja akutte ensi yonna ekutte flag ekiraga nti ensi yaffe yeeno Munyago akugamba nti abo basombye kasita baabajje mu Uganda. Let me tell you abantu baffe Mwami Museveni kyasoose okukola kwavuwaza abantu baffe nga n'emmiiro tebakyagisobola. Abavuwazza mu nsawo n'obwongo nnyo. Kakati abantu baffe babeera mu America nagamba Faruku struggle tujagala kwata emitwalo 10 gino kwata 2 kwata emmeka genda ogulira abantu flags tewali muntu ali awo gwe bawadde ebibiri wadde si bano bakwata t-shirt ne bazibawa ne bakwata n'emitwalo ebiri ne bakola ki ne bamusuubiza omuleeta n'omuzzaayo ne bamala omuleeta ne bamuleka awo ne sente nga tebakoze eki. Kakati abali awo akwata flag n'agijja ogikwata ng'ajagala n'ayinamu emitwa 15,000 oba 12,000 n'aziwa omulala n'agigula n'ajja n'agikola ki n'agiwanika. So Munyago tebalimba bantu owulidde first time contender Robert Kyagulanyi Ssentamu Kaluka e Uganda nga president tewali muntu yali akubye Museveni n'afuna obululu butono ne biggest percentage opposition candidate amuvuganya nga Kyagulanyi yafuna. Tewali mukulembeze yali afunye bululu bungi nga opposition kwenkana Kyagulanyi yafuna mu 2021 mu byafaayo by'obufuzi bya Uganda. Dr. Kizza Besigye with all due respect ebisanja bina byavuganya Mwami Museveni teyatukako percent teyafuna bululu Kyagulanyi bwe yafuna ate nga Kyagulanyi teya campaigninga bitundu bya Uganda bimu akalukali mu brutality empitirivu ennyo okutta n'okusiba. Kakati ebyo bwe batosobola bbira bango badde olimba banna Uganda nti ndi wa change toyina mukisa gwonna gukkirizibwa banna Uganda kubaako byo bagamba kozi tewali asobola kujja kaadiithi. Njagala tulabe ku nsonga za waliwo akatambi akaze kasatuletinze njagala kutegeeza muganda wange nti campaign bukyanga zitandika awonna baddewo anko campaign bukyanga zitandika bukyanga zikola ki zitandika tubadde tetufunangako kusoomozebwa kufaanana kusoomozebwa Kyagulanyi ng'ayingidde Kampala however much bakwatiddwa bakoze batya ne kino kisusse olaba abantu abo oyinza olowooza nti bafu be bayiwayo oyinza olowooza nti abo abali mu kuyibwayo bafu bonna baana balamu bazze kulaale bazze kulaga mukwano omukulembeze waabwe omuntu waabwe nebyesu bagwa wansi mu mpompogoma
Jime bino tobinyumiza bunyumiza. Njagala tulabe. Waliwo omukutu. In fact emikutu okwetoloola ensi gye ntunuuliddeko olwaleero giwandiise ku kampeyini ya jjo n'okugyogerako. Ne boogera ku brutality eyabaddewo olunaku olwajjo. Wakati ng'abakulu bagamba baagala ekifaananyi ky'eggwanga ekirungi, wanaani asiiga eggwanga ekifaananyi ekibi? Nga bw'otugattirako n'omwogezi wa poliisi yagambye nti bakubye abapoliisi 7 amayinja tebali bulungi. Bakutte aba NUP 7 abawagizi. Era emmotoka za poliisi ndowooza 4 zakubiddwa. Wano tutuuseewo tutya Farouk mu bufunze obw'ekitalo? Kozi emboozi zikyaliyo. Kawempe nabaddewo. Yeah. Era nabadde nyimirira almost wagguluko katono abantu abo we bafunidde ekizibu ekyo. Era nabadde ne Serukenya abaana abamufe twatutte mu ddwaliro. Wow. Twabajjeyo awo abamu betwasobodde ntubatwala mu ddwaliro kuba Serukenya abadde na ambulance. Naye njagala kutegeeza kyabadde kitya. Abasirikale Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'oba omulabye mukono kyakoze ng'agamba abantu kansooke mugende nze nja kusembayo okuva wano. Ekyabaddewo era bazze bakikola abasajja abakulirwa mu kibi ne banne. Kyagulanyi Robert Ssentamu kasita amala okusimbula bw'ati abantu abasiga Nalumanya ne Saalumanya balina kafiiramu. Abasajja balina agavubuka ge batambula nago ag'emiwuula agamu agava mu gye bayita ghetto structure. Bambala obukookolo. Abamu baasibako ebigundi ebigoye ku face. Abavubuka abo be basookayo ne bajja ne basindika abantu. Kati kye bakola bwe bamala okusindika nga bapiikingamu be baagadde. Kubanga poliisi ayina ekintu kye yatandika mu gavumenti ya Mwai Museveni. Tebakomye kussa bantu bwavu. Ne bamanyi nti buli muntu gwe bakwatawo ne bamutwala munda okumuta zijja kuba ssente. I know bocha. Buli gwe bakwatawo kuba bamanyi ne banakuleeta mu gguuni mu kooti wala kye bayita police bond. Trusi yabwerere. Kati police bond Mwai Museveni yaginaabuusa. Luli yabanga busente butono buli awo. Ne ogenda okulira omuntu bamusiye police bond mitwala 5 kakadde milioni 3. One time Besigye yabuuzaako okulembeze bajja ne babuuzaako nti police bond yali ebadde kodi ya sente empitirivu bweziti. So bannansi ng'oggyeko Bakama baabafuula byanfuna byabwe omulundi omulala. Ekirala ekyabadde awo nze seewuunya nga Lushoke azze n'agamba nti emmotoka zaabwe zaabadde damaged. Abapoliisi 3 abana be boogerako. Olowooza bannansi bameka abamenyesaawo amagulu bangi abafunye damages n'okufa kusobokaawo. Njagala tutuye abantu abo engeri gye bagudde mu kikko ekyo n'engeri gye beegudde. Ekintu ekikufumitawo osobola okuddengu kizibu. Naye waggulu w'enkugamba poliisi we yabadde egize nga bataddewo ebigundi byabiri bakuba emiggo bakuba kibooko bwe bakuba tiya gaasi mu bbanga. Kyagulanyi Kasa yafulumye tiya gaasi n'amasasi. Kyagulanyi ne bebadde ayogeraawo baadde bagakuba mu bbanga nga balaga okweswanta nga balinga abalaga twagala kutta. Tewali muntu buli omu asiriikiridde awuliriza mukulembeze. Tewali violence eno gavuga. Nalabye tiya gaasi nga bakuba amasasi ne tiya gaasi mu bbanga nga balinga abagamba kaaveewo tubakoleko. Okitegedde? Abasirikale abaabadde awo n'amagye ng'oweewuunya lwaki bazzaawo taxpayers money ezoonoonebwawo naye nga n'ebigenda kibazo okukola. Abantu bali babulokinze enguudo Jime ezituukaawo. Abantu ababali badde Kawempe batono nnyo kwabwe bewalabye. Abantu abatazze kulaala eyo badde bakubise emirundi 3. Abasigaddeyo bakubise emirundi 3 kubazze. Ate nga n'abazze babadde bangi. Kitegedde bakubye abantu. So Jime Mwai Museveni ne banne balinga abaagala abagira bannayuganda bakitakola ki babasoomooza. Otegedde kubanga nina musomooza like akatambi ako waliwo kali akawe mabega wali awo omukulembeze yabadde yakamala okwogera
ng'asiibula ne tiya gas yamuyise mbwati okitegeera then omuntu amaliriza olukuŋŋaana abantu buli omu ayagala kudda waka lwaki oba obakuba tiya gas si yekka n'amasasi mu bbanga kuba nalabye omuvubuka awo gwe bakubye amasasi mu magulu kitegedde mu bbanga ne ku nnyama naye Jimmy mwemu 7 ne banne basomoozezza bannayuganda Kyagulanyi alina information gyageza kupulichinga bannayuganda n'abagamba mukakkane don't fight police officers era abantu kyebadde bagondedde ne Jimmy olubo okituuka nga omuntu alina okwerwanako because someone akuba toyina wadde kyo holdinze toyina kyabutemu toyina wadde akabooko toyina wadde akayinja kitegedde so government n'ebitongole bitwalooza ebikuumadde bitabangula eddembe kyemunoonya mujja kifuna kubanga bannansi mubasoomooza ekikola ekimala njaga tutirwaleza mu M7 n'abalala bannaabo ani abakwatako ate wali basomba abantu baabwe gye babajja ne babaleeta kuki ku rallies ne bamala ne batambula mirembe nga babakuumanga kalira ka mwana kitegedde owa NUP abanga zizza omusango okujja okulaba omukulembeze we kitegedde so obutali bwenkanya mu Uganda bwe tulwanirira bano bannaffe babwongedde mu maaso nalabye mu Kiibi nga talina na buyinza kano badde njagala kagamba nalabye Bannyindo Ndaalo mu Kiibi nga bamuboggolera nga aboggolera omwana omuto owulira ssebo mu Kiibi bamuteekayo kola donkey work emirimu emikyafu kubanga ye mu Kiibi asifune eryo erinnya nti awammwe yabali mu Kiibi bamuteekayo kola donkey work naye wabaawo ba commanders baba tudde mu motoka bo baba ba smart tebagende wako n'engatto zaabwe teziddugala omulabulabi ng'avuddeyo ng'alagira mu Kiibi twaze ne Sserukenya mu Kiibi n'agamba omusirikale baleke bayitewo kubanga twali tuzze nga waliwo abantu already abafunye obuzibu Sserukenya nga yagala ayiseewo mmotoka tugende tubateekemu tubajjewo tubatwale mu ddwaliro mu kusookera ddala ng'incident ennabaawo eyo ya tiya gas akasirikale kagambye gawe kaga mu Kiibi genda eri mu Kiibi neegayirira ne kagaana era mmotoka ntugipaakinga waggulu awo so mu Kiibi alaga musajja wattu naye mutume producer nja kusaba otufunireko katambi akokendesa akasembayo wansi nga bwe tumaliriza wano ogenda kubeera nga otufunira akasembayo wansi ojja katufunira mpola mpola na bino byonna bigenda maaso mukwano gwange gwagenda maaso n'okuba nga otulaba tuli mu kalulu tuli mu campaign tuli mu myezi egikkirizibwa mu nnabyabufuzi okwetaaya mu bifo ebiri gazetted obulungi nga electoral commission yakkiriza omuntu oyo agende akampeininge mu kifo ekyo ne twebuuza bino byonna bituukawo abantu baffe bamenyese yes. abantu bafunye damages injuries ezigenda obabeerako obulamu bwabwe naye nga bebatuusaako be balina okukuuma ki emirembe awo lyafuuse eddwaniro naye nga bannansi tebali mu kulwana bali mu kwerwana kukusigaza bulamu poliisi ekubawo amasasi omukka ogubalagala ndowooza olaba abantu baffe engeri gye baddukawo nga abantu tebalina gwe bakubye ebisajja ebikwata abantu bibateeka mu mmotoka bisobole okugenda okufuna ssente ndowooza omusaala gwabwe ghetto structure poliisi ebaleeta bagufune mu bannansi n'obusimu nga bebatadde okunyakula ssebo so awo wenyini producer ogenda ku obadde ogimaliriza okay kakati bino byonna nga bigenda mu maaso olwaleero wabaddewo mukono tugenda kukomawoko katono tulabeko embadde mbagamba mukono tuwe ku mbeera ebadde mukono kati eyo yabadde kawempe kyabadde kibi nnyo eyo kawempe tuwe ku kibadde emukono wonna Kyagulanyi watambulidde tutandikirawo ku mwami Mukiibi ne electoral commission Maloka isi awo wali obuzibu eya isi eyagala wano neya Mukiibi eyagala wano lengera olutalo ani alina okubaalawo Mukiibi alina okuuma isi alina okuuma abasirikale ba isi baagala kifo kyabwe ne Mukiibi ayagala kifo kyabwe Mukiibi ayagala kifo kye n'aba isi baagala kifo lengera olutalo lwa security lengera ekiri emabega emmotoka ya isi eyagala kifo kyayo neya Mukiibi nayo erwanira kifo neya Mukiibi erwanira kifo
kyokka ate waliwo emmotoka eya sekirite ya pulezidenti eri mabega nayo eyamukiri egikolako tekulwanira kifo n'emmotoka ya isi awo we wali obuzibu eya isi eyagala wano ablokingeddwa emabega wali okweyongerayo siba kiri afande tomblokinza afande amaje ne polisi monde bazikute monde sikwatibwa enene nnyo akesa eneko okubanga ate nabyo kagenda mu maaso n'otukakasa ng'atugamba okutuwuliriza nti Museveni agenda mu maaso n'okukozesa sisitimu enkadde nti oba Museveni agenda mu maaso n'okukozesa sisitimu z'abannakyemalira abakadde ng'agenda mu maaso n'ogezaako kuddukanya eggwanga ng'agenda mu maaso n'okummira bannayuganda wansi w'okutya kossako n'obwavu nkusaba wuliriza sisitimu enkadde yo ogenda mu maaso n'okutiisatiisa bannansi eyo sisitimu ey'okujja mu mawulire n'okutiisatiisa bannansi eyo tegenda mukolera lwaki wuliriza Watch, you see how Museveni will go down. Atugamba nti njagala wekkaanye engwa ya Museveni oba engeri Museveni gyagenda okugwamu ng'ava mu buyinza olaba abasajja bali mu myaka gye basobola okukirengera katate gwe ayina endowooza ngeza Eddie Kenzo awo ng'omanya nti ekijja bakiyita fungua barabara ate Museveni agenda kugwa bubi nnyo lwaki akyogera bw'atyo tega okutuwuliriza agamba Museveni agenda kugobebwa mu buyinza gezaako kigeraageranya ku kino nti Museveni agenda kugobebwa mu buyinza nga w'osobola okulaba lion oba simba oba empologoma enkadde ate nga nkoowu nga weesobola okugobebwa mu kibira kati ate wano nkusaba otega okutuwulirize kinaasoboka kiti ate nga mutabani we yakulira amagye munnamawulire abuuza akatambi ako kajeyo nga tekannagwayo waliwo ekibuuzo kye babuuza nti kisoboka kitya mwami Museveni okuva mu buyinza ng'ate mutabani we ye General omusajja n'agamba nti oyo yennyini yajja n'okusooka okufuluma eggwanga oyo yennyini yajja n'okusooka okufuluma eggwanga so kyekiri kyenkugambye Jimmy nenkugamba nti Farouk obutambi obwo eringa battlefield tuzanya ndoozi eddakika ziringa nnya naye nga zonna zonna tulinga abali mu lutalo nkugambye mwami Museveni ne banne kyebaagaza bannayuganda babasoomozeza bwe bateekwatamu bajja kifuna tuzeeko katono kali akatambi ke watuwadde nga tubale emmotoka mmeka ezibadde ku Kyagulanyi nga zonna zaaba byakwerinda Jimmy kano njagala kakubuulira tulaye mwami Kyagulanyi ng'atambudde ebitundu bya Uganda newankubadde wabadde wa arrests naye wabadde tewannabaawo tear gas kweno level twamulaba kokko katono nnyo mu mbalala ddaba akatambi ako njagala otunuulire emmotoka zino zonna eziri wano ebbali zonna zaaba byakwerinda ng'ogyeko eno eya issa eri wano ziringa 8 wonna kati kyetulimu kye bayita ki eno battlefield eyo tosobola gibuusa maaso tolina kyogamba bannayuganda kino si battlefield because isi egamba nti eri mu mitambo gy'ebyokulonda constitution ekyogera bulungi omuntu agenza okwesimbawo bamuwa abamukuuma era abatendeka obulungi baabamala tewali mmotoka ezo oyo omufuuka bamutomedde omulabe tewali kireeta basirikale basukka
Obama jo babiki emotoka eziwera 8 nga zigobera presidential candidate mulese motoka 8 mulese abamawulire bamwe bebagala to kavalinga ebyomukulu banabituwa kati jime uliriza kana konjagala kakunyumiza olaba gundi zebe motoka byonna kati buli motoka ebaka ekitongole mweva era abamutebe emanyi na kwemanya ojja kusanga mulimu jati mulimu SFC mulimu military mulimu UPDF mulimu police chovola bankugambye ko wali mu kibi nga ali mu police waliwo abamusinga amayinja nga babogola taddamu naye bonna bali ku commands ezaba commanders abenjawulo muina kukola bwe muti abasajja bali mu kutta abantu abo Franka sente zabatyo bafa Rita bamwita Rita Nabukenya baba tomera babatyo batomera abantu bafe kati nakati bakizeemu omuvuko oyo mulayi bamutomera bitulako ku kamera bitono nnyo okusinga bye tutalaba abantu bangi bafa abasajja abo nga bakikoze naye kulava kwotuukira onkulaba ng'omuntu yabwebwayo electoral commission emotoka ya EC ekuuma presidential candidate nga bali bakulaga bagitomera bagijjawo naye aba EC nabo balina ekintu kye bakoze Kyagulanyi omulabo mbeera nnyo close otandika okumwagala ng'omuntu omutegeera ng'omuntu era kyovola abasajja abo bali mu kulwana tooth and nail basobole okuprotectinga Kyagulanyi mu mbeera yonna ey'okusoomozebwa okitegedde kubanga naye kennyini Kyagulanyi akulaga nti embeera gy'olimu si gy'olina okubeeramu n'abalabirira bulungi ng'abaana oba ng'omukulembeze bw'ali so Kyagulanyi bw'omubeera kumpi ofuna ekirowoozo ekigamba nti kanwane embeera eno gye tulimu ffenna eveewo kubanga kikulaga n'okulaga mu 2021 Barakisi esinga zalonda Kyagulanyi gwosobola okubuuza bani abeera mu Barakisi si bantu ba bulijjo soko tuwa akatambi kali ke ndagambyeko mujebaleko abekawempe mujebale nze nina neguya kulaba kunkyukakyuka naye abekawempe bannange mwebale okujja mwebale okulaga obuwagizi mwebale kujja kuwuliriza ebigambo bya president jo bannange mwebale kugumira tyagasi mwebale kugumira obutujju mwebale okuguma n'okukuma mpisa bannange nze nabirabye abantu badde bakakamu ne babala bakakamu nga bo just balaga obuwagizi tyagasi ate n'olaba omwogezi wa polisi n'agamba abapolisi 7 babakubya amayinja ne bannange bino ebintu lwaki tebatulaga ku bifaananyi kubanga abapolisi babeera n'ezikamera lwaki boogera bwogezi nze siri mumativu kwebyo ebigambo naye kye neebuuza mwami Lusoke lwaki toyogera ku bannayuganda naddala oyo namukadde gwe bakubye oyo ofisa ne bamukwasa omukadde alumiziddwa n'adduka emisinde n'olyo omuvubuka gwe tulabye nga bamukubannange tuli bannayuganda ffenna it is our right to participate in elections naye bannange ogamba nti tudisruptinga business naye waliwo omuntu atudisruptinga awekawempe ku Northern Bypass nga business stands still for 1 hour ate nga bakuba n'okuba embooko naye bannange oyo omuntu polisi mumukoleko nze nsaba busabi kubanga mugamba nti aba NUP naye waliwo atali wa NUP buli lunaku kumpi anyway kyembasaba abantu bange abantu bankyukakyuka tukikole neera copy and paste buli gye tugenda Masaka tujja copy and paste template ya Arua tumanyi waliyo tyagasi naye tukume eddembe tetulwana tetukyokooza tukume eddembe tuwagire muntu waffe tujje in large numbers nga 15 omwezi ogusooka omwaka ogujja tujje mwezo namba jangu ne ranchiyo londa tula kasikirize olinde tubale ffenna tukakasenti bamaze okubala tuddeyo eka lwakubanga enkyuka kyeka eri mikono gyaffe naye nga mu mirembe tetukuba mayinja tetulwana tetuvuma just tuwagire ebyaffe bye tumanyi ebigenda otugasa nze kyembasaba banange mwebale kikola tukikole ne njagala tweyongereyo we tugenda
zino ensonga z'amawanga. Eggwanga erya Tanzania lyavudde mu kalulu. Digenza okuvaamu ng'abantu abasoba mu 2000 kigambibwa mbu okusinziira ku documentary ya CNN. Omukulembeze w'eggwanga erya Tanzania yavuddeyo n'asambajja ebigambo bino. N'agamba mbu obwo butambi buli fake. Tebuliiyo era bagattiridde bugattirire. Then munnamawulire n'avaayo n'agamba nti yakoze research ku bannansi b'eggwanga erya Tanzania abasoba mu 1200 nga bakakasa era ng'abantu baabwe baabula. Kitegedde n'abantu baabwe tebalabikako. So bino byonna ebyavuddeyo olunaku olwajjo twategedde nti Samia Suluhu yaggyeewo emikolo egya ameefuga ag'eggwanga erya Tanzania. Ku side yange ndowooza kituufu Tanzania teyeefuga. Kubanga singa yeefuga tebandibadde ku street bwe batyo. Ate era omuntu assa abantu baabwe n'asigala ng'akyabafuga. Kitegeeza tebeefuga. Now, tubadde tuli awo ne zireeta Generali Muhoozi Kainerugaba. In fact, nga tunatuuka ku General Muhoozi Kainerugaba, tuyinawo ekiwandiiko ekivudde eri omukungu mu ggwanga erya America nga ye Senator Florin ow'ensonga ez'amawanga ag'ebweru. Avuddeyo n'adimandinga report n'okunoonyereza kugende maaso ku mukulembeze w'eggwanga erya Tanzania n'engeri ekitta abantu bano gye kyagenzeemu ng'asinziira ku documentary yakoleddwa omukutu ogwa CNN. Eggwanga erya America nekikonfirmingibwa nti officially liyingidde mu nsonga zino ez'eggwanga erya Tanzania. Bannayuganda baali baga America mulinda ki ewaffe? Kakati officially eyingidde mu nsonga zino ez'eggwanga. Kakati byonna nga bigenda maaso, General Muhoozi naye n'aluyingira. Era General Muhoozi mu kuluyingira avuddeyo n'alumbagana munnamawulire ono n'amugamba nti ekisooka oli Mufirika. Ebintu by'Abafirika in fact tugisome nga bweri, tewali nsonga lwaki tugiyita ebbali. General Muhoozi lectures Larry Madowo over CNN documentary that Kenya bleed bold basajja atujereza abatalina nviri ni ati na etayina agamba nti that Kenyan bold journalists should behave. He cannot air Tanzania's dirty. Underline that. Kirungi naye muyise dirty. Okitegedde? Naga nti he cannot air Tanzania's dirty linen to the public like that. Nayongera nagamba nti we are neighbors and we should keep each other's secrets. Tuli baamirirwano, tuli baamikwano. Ebyama tuteekeddwa okubeera nga tubikuuma. Jjukira nti Abatanzania bava ne bagamba nti Museveni yeeyingiza mu nsonga zaabwe. Ne bagamba ne bannakenya Museveni yeeyingiza mu nsonga zaabwe. Ng'ennaku z'omwezi 9 Desemba aliyo okwekalakaasa. Okitegedde? Wakati w'eggwanga erya Tanzania n'eggwanga erya Kenya beekalakaasiza ki? Bagamba ekizibu kya East Africa ye Museveni. Kakati tuulya General Muhoozi aga nti tuli Bafirika, tuli banneighbor. Ensonga zaffe tulina ensonga zaffe ebyama byaffe tulina okubeera nga tukola ki? Tubyekuumira. Some things we can solve between ourselves. Ensonga ezimu oba ebintu ebimu tusobola obyekolerako ffe nga ffe. I know his bosses in the West don't wish us well. I also happen to know Samia Suluhu well. She is a mother. She cannot do such awful things. Mbu Samia Suluhu mukyala era muzadde maama. Amumanyi bulungi nnyo tasobola kukola bikolwa bino. Esebo mukama wange.
Esebo mukama wange. Wano wetuli. Uganda eri mu kalulu, ebirimu tubibalaza abantu, right? Then tutunulira ensonga z'eggwanga erya Kenya eza Tanzania nga munnamawulire eyeewaayo n'ateekayo omwoyo ng'enkoko emira ensanafu awensi ekituufu abakulembeze abamu bamulumbaganye bagamba ebyomunju tebitotolwa banabadde tototola byama byaffe Jimmy amawulire ye Fourth Estate mu bukulembeze bw'eggwanga lyonna mu nsi yonna era amawulire kasaga baawo singa bannamawulire tebaba na freedom of speech oba freedom ekola emirimu gyabwe eggwanga omanya liri mu kaseera akasembayo okuba akazibu nga bw'olaba abantu bye tuzze tulaba nti bannamawulire bakubwa emitwe ne bagyasa ne basibwa ne batuusaako ebisago eby'amaanyi basobosibwako ebisago eby'amaanyi naye nga babetuusaako bwali badolowooza nti basobola okukeepinga law and order betulowooza nti poliisi yali badde eba mu kalulu ne tugenda okwekanga nga n'amagye bagagyeyo amawulire gayina ethics gwe gatambulira era mu byo gagamba amazima accuracy oba gye bayita perfection nti ekintu okikola mu accuracy nkiyite ntya ekintu nga kituukiridde mu butuufu ne being objective nti toyina kukola kintu ng'oli biased ng'oba oli side emu tobalansinze kitegedde amawulire kyegagamba kakati General Muhoozi Kainerugaba ekisooka twagala okumutegeeza nti si citizen wa Tanzania oba Tanzania era tasobola na kulonda mu Tanzania toseka people of Tanzania bayina right eteeka omukulembeze waabwe kuninga oba era ali accountable eri ba citizens of Tanzania where Muhoozi doesn't belong. Jimmy omuntu wa family yo ng'omulala najja kwetaba mu nsonga ezo oli accountable ku family yo. True. Waliwo ekyokuli kye bagamba nti wali alumirirwa nga talina kigende. General Muhoozi Kainerugaba amidst ebizibu bye tulimu wano e Kampala ne Uganda nga CDF tulina challenges bannayuganda ze tufunye nnyingi nga zikyukibwako nga bannansi batulugunyizibwa ebitongole ebikuuma ddembe mulina amagye omukulu gaakulembera era tulabyeko abantu abafunye tocha nga bomwako obujulizi nti tocha chambers yaliyo nga alumira mulika kwenza bannakenya bakamala okuteebwa bagamba bali ku orders of General Muhoozi Kainerugaba yavaane yeyogerera n'ensi yonna ng'eraba n'agamba nti edi mutwenze muyina era n'amutulaga era tumuyigiriza okwogera olulimi olunyankole kitegeeza nga byayogera amateeka rule of law eggwanga eri democratic erina constitution eri governing oba eri kulembera si mukulembeze ali ku level ye byalina okukola because you're serving am officer alina okukola emirimu gye nga serving the people of Uganda by ngetteeka bilikola ki by the law ngetteeka biligamba omukulembeze ali mu public office because being a CDF oba public servant kitegeeza o serving interests z'abannansi era toba partisan tolaga side ne babyabufuzi saawa zino ayimirira n'akugamba kyalikwata ku taata wange era Museveni tewali asobola muwangula era agamba nti mu kalulu kano ayagala mwami Museveni afune 83% naye ate be batugamba nti be bagenda okuuma akalulu era ya deployinga amagye ge batugamba nti bagenda gateekawo ku mpaka tugenda kubeera tutya gayina okuba mu kalulu ku mpaka era gasaba ne budget kakati omuntu afaananga General Muhoozi with all due respect simanyi oba even deserves that respect ekyo oba tukyagala oba tetukyagala kiwulira is a general anti kyeŋŋambye naye kyenkugamba olumu abantu bakugjamu obwesige
okusinziira ebikolwa byo eri public because being a general ranka gyofuna ng'oyise mu mitendera egy'amaanyi era abantu balowooza ntutuuka general oba oyina kalyako obuntu akalumirirwa abantu because naawe oba oyita mu bulumi okutuuka w'oli so abantu bakusuubira nti oyinamu guli omutima ogw'obuzadde ogulumirirwa si kulumya olabye ku madaala obuzibu bwe galina okugalinnya okutuuka gy'oli si kulumya si kutulugunya si kulumya bannansi wabula amagye gabeerawo okukuuma nsalo za ggwanga si kutulugunya bannayuganda si kutulugunya bannansi wabula kulaba ng'odifendinga eggwanga bannansi n'obakuuma kwabo b'osuubira abayinza okuyingirira eggwanga ne balituusaako obulabe waliwo enjogera egamba nti oli bw'avaayo n'alumirirwa omwana wo n'akulaga nti amwagala nnyo okusinga ggwe akamuzaala aba ayagala mmulya bwe kiba nga ggwe munnayuganda gwe bategekera akalulu emyaka 2 ne bateeka obulango ku rediyo ne bakubisa ne bategeka bwe kiba nga bakulaga nti gwe baagala akalulu kokkakuuma okusinga ggwe wabeerawo ekigendererwa ekiri hidden ekyagala okukolebwa kubanga gwe osobola okwekuumira akalulu lwaki mugoba akakubye Jimmy etteeka liri open and clear constitution egamba nti munnansi ayina obuyinza obeera 20 meters away 20 meters away from walonde the polling in fact inside the polling station 20 meters away yeah gomanyi oba ekifo kiri enclosed oba wabweru kasa 20 meters oba ng'oziwezezza tekina bakigaana constitution ekiragira bulungi because emanyi ani avunaanyizibwa kalulu yoono akalonze era mwami Kyagulanyi byagamba mukanoonye mukalonde mukakuume mukabanje byonna biri mu constitution tewali kiri mabega wabirwa constitution ntegereka bulungi mukanoonye mukalonde mukakuume mukabanje mukalwanirire constitution egamba omuntu yenna alabanga waliwo obutali bwenkanya constitution ekuwa omukisa egamba nti buli wolaba obutali bwenkanya nga lwamenya constitution girwanirire kikkakatako abba akaluluko n'okalwanirira constitution ekikulagira constitution egamba n'okugamba nti nansi ajja kulwanyisa abakulembeze abatali b'amazima bagezaako okukola ki okuleetawo obutali bwenkanya kakati ebyo byonna ebigambo the protest vote tekiri wabweru w'amateeka kiri aligned bulungi mu constitution munansi bamuwa bagamba lwanirira eddembe lyo by all means kozesa embeera yonna gy'okulaba nga osobola okulwanirira eddembe lyo because batugamba power belongs to the people so buno yeyo gundi namba emu article number 1 kati bino byonna ebirala byonna byenkugamba okulwana okukola kibyonna bigwamu eyo article number 1 obuyinza babukuwa gwe munansi oyina obbulwanirira walaba nga tebukola ki nga tebabukuwadde so bwe tugenda wali Tanzania ng'eri mu bizibu nga byolaba nyina ekintu kye nakugamba wano nakugamba mwami Museveni ne banne waliwo ensonga nyingi ezitambula mu Eastern Central Africa I remember Eastern Central what? Africa era kyali badde kirungi singa enkolagana gye bataddewo ya butebenkevu na mirembe nga bigoberera okusalawo kw'abantu ab'ebitundu ebyo si nga si self interests ngeza abakulembeze kinoomu abali mu mawanga gano ge bakulembera because bw'okola kye bayita regional corporation osuubira tujja kusuubuligana bulungi mu byensuubula tujja kola networks ez'enguudo ebyennyonyi railway n'ebirala ebyamaguzi bijja kutambula bulungi okuva tugeze Kenya paka mu Uganda nga bikozesa traini Tanzania n'ewalala birungi era biwe kifaananyi ekirungi n'enkulaakulana tunasuubuligananga toyina kasooli nakuwa kasooli oluma mukyere nakuwa amata nakuwa oilo nakuwaki it's a health gundi eyo engagement
n'olaba South Sudan, DR, biki. Naye of recent tubadde n'entalo mu bitundu ebimu omuli DR. Ne batuuka n'otugamba tujja kusasula ssente gavumenti ya Uganda babba mu Congo nga babba golodi. Nyembaawo. Ne tuuka n'okuwulira nti ekitundu ekimu ekya Congo abantu baagala kisalako. Rumors ne zijja nti bakulembeza abamu within. Rwanda no kasitowulira ekigambo kino nkikuddamu gye banawulira nti Rwanda ne Uganda balina obutakkaanya simane boda bazigaddewo. That's a lie. Nze nkyogedde. Tobikkirizanga. Waliwo propaganda by'obufuzi atambuzibwa abantu basobole okwenywereza mu buyinza. Gwe okiyina ekirowoozo kigamba nti Rwanda ne Uganda tebakolagana. Never. Ani yayambako Kagame okufuna obukulembeze mu Rwanda? His Excellency Mwami Museveni. Uyu mutabani we. Muhozi gwayita anko. Kojja. Era muyigirako bingi. Batambuza ekiboozi bannansi ne bagaano kigula. Bennyini ne bagenda ne bakyejjirawo. Ndi Muhozi yagenzeyo nasinkana anko we. Simanya ne bagamba tuzeemu tuguddewo boda simanye katuna n'ebiki. Byonna byali biboozi bya bufuzi. Bagala kuwulira ndowooza z'Abannayuganda. Era ogenda okuwulira nti oli agamba nti Uganda ye supporting abayeekera ba M23. Okitegedde ebyo biboozi byonna they are rumors. Uganda wamme yagenda n'ekola enguudo e Tanzania manye Congo era zikola kuki? Kola nguudo ebyensoboligana bibe birungi. Si bwe kityo. Gavumenti ya Congo ngagganye tasobola kulemererwa kukola nguudo. Mu nsi yonna ezimu ku nsi ezisinga natural resources Congo. Yamanga. Kitegedde. Those countries. Yemu ku nsi ezisinga natural resources. So otyo okungamba nti ensi ina natural resources sobola okukola enguudo. Baddira ebitundu ebimu babifuula bya ntalo babirwanira n'amalala. So ekiri wano enkolagana Mwami Museveni bana bakulembeze weeri era the protecting the gains zireka zitambudde paka mu Eastern Central Africa. Walozi baita bilateral gundi agreements ezikolebwa abakulembeze tonvaamu siri kuvaamu naye tonvaamu siri kuvaamu ejjirawa kiki onfunamu nange kyenkufunamu. Mwami Museveni ng'atuuka n'okugamba nti eri Kenya n'agamba nti njagala kugabana ku sea. Ebyo yali abitegeeza. Museveni tayogera kintu mu bwatyo. Ruto n'agamba this is the father of East Africa. Naye njagala kubuulira mu nkolagana eno gy'olaba ey'ekimmemmette. Ate Ruto ali under the control of the United States of America. After Egypt, Ruto, Kenya is the gateway of Eastern Central Africa. Ruto okufuna obuyinza, abamuyamba okufuna ennyo obuyinza, yali America. Njagala ogenda okola research. Uhuru nga ye president incumbent, nga Raila Odinga yali ayina amaanyi ge yali ayina gonna. Ruto nga yali mu government nga omanyi obukulembeze bwa Africa. Lwaki olowooza Uhuru teyayambako Odinga kufuna bukulembeze mu Kenya? Ruto yatambula ensi yonna nga anoonya agenda anoonya ba allies. Ruto is very young. Museveni is getting old. He's very old. So Ruto bw'atunula future nga America evudde essaawa zino ekugamba nti kyekyaba mu Tanzania ng'ate waliwo n'amawulire agagamba nti waliwo ba intruders abayingira mu Tanzania abatali known. Be baakola obutemu buno nga beebisse. So ebintu bingi baani abayambako Tanzania okutta abantu. Kitegedde? N'abayambi batunule. Kuba waliwo n'abantu b'e Kenya twabalanga bagamba waliwo abantu abajja wano batali baffe be tutamanyi abajja bakola wano olumbaganyi chaos. So ebyo byonna record ziba zikola ki? Zinootingibwa. Yeah. And that time is soon coming. People are going to be accountable. People are going to answer. Kino ekya Tanzania tekigenda kusigala nga bwe kiri. I'm telling you. Right. Okakasa. Nkubuulira it will not go unanswered. Kala ndowooza muzera ze twambala.
leka nkubulire ku kano kasembyayo toseka kasembye tuve ku nsonga omuzungu omulaba ye muntu asinga obugumiikiriza awo nzikiriziganya naawe asobola okugumiikiriza ebbanga n'olunaku lwana kuba kuwa obuyambi naye time kyogamba America ne Bungereza Museveni awa nnyo obuyambi Tanzania okusinga America ne Bungereza tekisoboka ne bwe bakenya tekisoboka kakati ebyo ebintu emu obudde bugenda kutuuka. Alright, tuine emboozi bbiri zokka tuve wano bannange ndowooza tukole Mr. Rushoki ne Alan Sewanyana. Sewanyana yayambadde zaala luyirika ayana gwe tubatusookera ddala yala sooke Alan saagala muvaako nga nkooye soko tuwe Alan Sewanyana alina mwanyinaze mu KCCA waliwo mwanyinaze bamuyita Nalwewuuba yeewuuba abeera ndeena abeera kyabeera twali naye mu KCCA nga yakiikirira ekitundu kino ekya Buziga n'ebitundu ebirala naye akaseera katuuka nga tulina okusalawo buli omuwagwa esayidi eriko ssente n'etaliiko ssente ati buli bambi kyagenda abafukamira n'amavivi ne gakulumuka ne bamugamba oli mubbe oli mushuma oli mwibi yuwethifu kati tewali muntu yenna mu makinde asobola kukwata babbi abakwase ekitundu kyaffe okukikiikirira mu palamenti y'eggwanga analonda omubbi awaliko omukono nga gweyagala omubbi nalina mwanyinaze mu KCCA waliwo ebintu ennaku botunuulira bagamba ennyanja ekuttoomira omukulu aweva maaki alaba ng'ali mu kateebe aganaawuuta mu nzite naye ngamba nyweddeko wuuyo musajjawo Sewanyana mulabira ddala nga ali mu kadde ka kawungeezi bakayita kakalasa mayanzi takyagattako okuggyako okutoolako era Lukwago alabika atuula awo n'ejjusa olunaku lwe yayita Alan Sewanyana okubaawo ku campaign ye launch ye ey'ekawempe mbaseera bidi yali kawempe alabika yejjusa olunaku lwe yayita Alan Sewanyana okujja ku campaign rally ye kubanga Alan Sewanyana teyakolako disservice ye yekka ng'omuntu wabula yagikola ne ku Lukwago ate Lukwago ye yamukubira ddala okitegedde Alan Sewanyana olunaku olwo teyakolako disservice yekka wabula bwe yasinga ogikolako yali Lukwago kubanga Alan Sewanyana ekawempe tebamulonda ne Lukwago yemu ku bantu gy'abadde asinga okuba n'amaanyi because kawempe kitundu ky'abasiraamu kati ate yakalulu Lukwago abadde ajja kukumba bukukumbi ebbanga lyamaze nga Lord Mayor so yamukolako disservice. Ekyokubiri Alan Sewanyana ebbanga lyamaze nga mukulembeze tayize byabufuzi asigadde asawuninga nga junior a new boy in the block buli kaseera tasawuninga nga machiwa politicians nga banne n'ab'ekisanja kimu bannamuga bamusinga okusawuninga nga bannabyabufuzi namuga tomwogerako oli mulala otegedde n'abapya abakajja kati jakala ogenda olaba Abubeka Kawalya bwe babwogera Alan Sewanyana owulira ddala nga junior kindergarten wanje I'm telling you omukulembeze owa terms 2 mu parliament Alan yatambulidde mu propaganda ne blackmail tagenda kumalako naye owa term 2 kyakola agamba abantu constituency ye electorate nti ngenda bakole kino kyenkoze nobikuba ku mmeeza nobagawe munanzizaayo ekisanja ekyokusatu nja bakolera bino talina strategy mu bukulembeze bwe ne Katolu wa Maria Musinga agamba bamusiba Katolu wa Momanyi yagamba luli mwannonda n'endya kati munnode tugende kulye fembi bamugamba genda kati Alan Sewanyana yabadde agamba abantu nti wa NUP awogera Robert Kyagulanyi Ssentamu
ali mukuba bakulembeze banne ja abasiiga enziro ne Tommy basiigiramu Tommy bamumanyi Alan Sewanyana omanyi waliwo kye bayita okwebuzaabuza nofukanga anaaba Alan Sewanyana ensi yonna ekimanyi nti waali atudde ku bisawo bya ssente era gemanyi gayogeza kitegedde omugenzi yafa n'ebyama tokolola omugenzi yekka yafa n'ebyama omugenzi Segirinya Mukama kuumuza emirembe okay Robert Kyagulanyi Ssentamu omusajja oyo omugezi n'abakulembeze abakulembera NUP yali agala kusuulira Alan Sewanyana Tawero ojjukira bulungi bwe yamuyita n'amugajja ngoyogera ku nsonga za mpuuga omukulu n'atamwatamwa Tawero yagikwata n'agimira Tawero gye baamusuulira agikwate yeesiimulweko ebbale B baamusuulira Tawero nga njeru yagikwata n'agisiiga bw'ati mu ttaka n'amala n'agimira bali bajjamuwa kaadi singa yaliwo amazima ekya misaala ni Sewanyana kaadi kino njagala kigamba bannayuganda nga yali mu kkomera gy'ayita emyezi 18 tewali muntu ng'ali proper nga teyalya mu bannayuganda lukwe yali asobola kumibwa kaadi ng'abeera mu kkomera emyezi 18 kituufu owulidde ekyokubiri waliwo ze bayita gundi NUP kwetambulira ze bayita core values Alan Sewanyana zamulema etaano zamulema integrity yagana omwesimbo okubeera omwesimbo kati yali mugamba Zahara nti si mwesimbo atuweeyo obukakafu obulaga nti Zahara yalya ssente ekyo kye kisinga teeka obujulizi ku mmeeza ku mmeeza ffe twagala bujulizi bw'onaaleeta obujulizi obugaa nti Zahara ssente zizino baazimuwa tetugenda muwa kalulu Zahara abaddeyo kati emyaka 15 babadde babyogera ne mukama we Lukwago byazaalimba bannankampala ng'amusiiga enziro bazze basiiga omukyala Zahara enziro tubagamba kale Zahara mutugamba mubi mpuuga bwe twali tumugamba yatwala ebitaano twalaga bannakampala ne bannayuganda omusajja ssente yazitwala n'asooka n'azeewakana n'apipira n'akola ki n'amaana azikkiriza ne tugamba eno nsonga ya morality tubadde tuli ku moral issue moro mutugamba nti waliwo corruption tewali corruption bubbi obushuma nabibi oli omushuma omwibi kakati Alan Sewanyana batandise okujjayo kala za omukulu w'ekikofiira abavujjirira omusimbi omukulu ow'ekikofiira atambulira ku bulimba propaganda blackmail okubuzaabuza mbulira gwe mpita naye era ne Lukwago kye yasooka okukola ku bakansala baki ba NUP ne tumubuuza gwe ssebo gwe CEO w'ekibuga nannyini kyo taata ne maama mugamba nti abaana beetumiikiriza ne bagula enva naye ng'ate seefu ebeeramu ssente ebisumuzo mu mutambula nabyo baba bazibbye batya ng'ate tebamenye basoose kusaba ne batwala isumuzo ne baggulawo ne bagamba jjako emitwalo ebiri ogenda ogulekerayo ennyama bayina kubanga bafunye lukusa okuva wa tewali kintu kitambula mu Kampala kifuluma nga Lukwago takiinaako omukono okuggyako nga Mwai Museveni yakedde ku makya n'agamba presidential order owulira kati bano basiiga ebyobufuzi luli babadde bagamba bannayuganda abatali exposed the Ugandans bamaze okubawa information ebategeeza nti balina okuba alert n'ebyobufuzi ebitambula mu ggwanga kati babimanyi babitegeera otegedde Zahara Luyuli Kamala bw'oba owulira ti omwinako obujulizi tujjala kutwala mu kooti tukube mu mbuga z'amateeka oleme kwogera boogerako awaayira samwasama kalebule akonjera omanyi lwaki akonjera akonjera kubanga Zahara amuwulira nti ayina amaanyi abantu b'e Makinje West bamuwagira incumbent otandika otya okuzi obunkenke awulira Zahara azitowa amuli mu kifuba ati
Zahara amunywezezza ebitogi bigwa. Olide batu bemachine bagamba Zahara ye waffe ambulera tukola ki kwetufiira kwetutava kakati omuntu nga mukulembeze nga yakasavinga abantu emyaka 15 kwe mupinga yakamalako ebisanja 2 Zahara goyogera kutafunanga na kisanja kyonna kuwe mupi gwe mulundi gwo gusoso contestinga njagala Alan Sewanyana wali badde ogamba bannakindi West nti myaka 10 gye mumpadde bino byentuuseeko tewali awo okitegedde era bino byengenda okwongerako musajja mukulu aba mu parliament balya ssente zaabwe na bisiike na kubeera kuki kuzi trips omumaze mbadde musaba bw'ateekomeko n'atakoma kutambuza kalebule bajja mutwala mu kooti asuubiza byagenda okukolera abantu amaanyi awulira gamuyinze kati batambuza propaganda nga mukama awaani Lukwago Makindye West emanyi omukulembeze gwegenda okulonda saba akaluluko okawulire mu box bwe kanyooka kale omumaze mwongereko muleke kale omwogezi wa poliisi gwe tuba tuggalawo naye Kituma Lushoke yes tuwe ku butambi bwe lumu tuveewo tetugenda kulwawo nnyo nsonga ya bwangu mutuwe tuveewo. So observe a sustained increase in cybercrime being committed, particularly in connection with campaigns or the election process. Those responsible should know that the law is clear and there are severe punishments. If you are tracked and arrested, you will be taken on. You will not just use electronic space with impunity and you think that you will go free. You may survive a day or two, but at one point you will be held to account. And that is a strong message I would like to share with everybody who is out there who thinks he cannot be reached. We have the capabilities and we shall utilize them accordingly. So observe ebigambo by'omukulu obiwulidde mu bufunze obutasukka ddakiika mu kitundu oba 2 oyinza byogerako ki? Lushoke tumanyi nti balina obusobozi obufuna buli munnayuganda nga bakozesa taxpayers money naye twagala bategeeza naddala ffe abali wano nti ekisooka twogera ku ebyo ebikoleddwa ebirabibwako n'omuto ayonka nga bwolaba tutudde wano ne tulenga bu vidiyo ne tunnyonnyola bannayuganda ku ebyo bye tulabye nga bwolaba abasajja bammwe bwe baakubye abantu ne babamenya emigongo ne batafuna na nsonyi n'abakadde ne babakubiramu ne babaasa emitwe. Kyemukola kiri unlawful. Poliisi eriwo okukuuma abantu n'ebyabwe si kubajjako bulamu. Okategedde? Si kubajjako buki? Bulamu. Bw'okuba omuntu n'omuleetako obulamu kitegeeza omuggyako bulamu. Media houses zino oba n'eno gye tuweerereza waliwo tetuganye waliwo abantu abasukka ng'abawemula betulabyeko naye buli munnansi avunaanyizibwa okulaba ng'ayogera ku bikwata ku ggwanga because there is freedom of speech etuweebwa constitution. Tetuboogerako ntitubavuma tuboogerako ku ebyo mukoze ebitali bya bwerufu ate already ebiri mu public domain waka emirimu bye mukoze ebintu bye mukoze ebiri mu public buli munansi byalaba betujja ne tuvumirira singa mubadde bansonga ezitegeerekeka nga mulaba nammwe mwetaaga okwetereza ebyo mwali badde mugamba
mwebale nnyo mutulabudde tubawadde obudde netubabuulira ebitagenda mu maaso bulungi mu ggwanga singa mubadde wiringi okukolagana ne bannansi mwali badde mugamba Farouk Ali kino ayogedde tetwakirabye katutereeze because ayogera ku voice lya munnansi ali wansi ekyo nange kye ŋŋamba nti ife omulimu gwaffe kujja gavumenti ne tugiraga nti wano waliwo ebituli bwe biti byetaaga okuziba omuntu gwesikkiriziganya naye yajja n'awemula nga oluusi abantu abamu babeera balina ensonga naye engeri gye bazoogeddemu nga zityoboola naye bwe kiba nga kyakusirisa buli ayogera then that is wrong olaba abantu abali mu public offices bali accountable eri bannansi fey because batuulaawo ku maanyi gaffe musimbi gwaffe buli kimu kye bayina ne ba uniform eyo musolo gwaffe kubanga ffe weetuli so batuulaawo si kwesavinga balina okusavinga interest za munnansi bosi waabwe nga etteeka bwe liragira rule of law bwe nzija wanne ŋŋamba nti omupoliisi bw'ati yakubye omuntu yakubye munnamawulire mweyisiza obi wano mwabadde mulina okuprotectinga abantu mwali badde manhandling eyo embi okukwata abantu nga balinga babbi nga tebalina na misango gye bakoze ndabye omukyala awo bamukutte nga awanise n'emikono nemusindika eri sirikale okutuuka okuba omuntu omukadde ne mumwasa omutwe ne muwulira nga muswadde n'okuswala ne mubatiya gaasi mu bantu abazze okuwulira message of ey'omukulembeze waabwe ne mubbamu amasasi mwe mulowooza lushoka ebyo nga tabyogerako because tulowooza nti ovunaanyizibwa nga bw'oyogera kuba be tulowooza kuba mulimu abantu abatali balungi abateyisa bulungi tukkiriza naye n'ebibi nga omwogezi w'ekitongole ekirina okukuuma bannansi n'ebyabwe vaayo ovumirira ebikolwa b'abanno ebibi bannayuganda bajja kuwulira nga waliwo obwenkanya naye buli bw'onajja n'ogamba poliisi yazze let me give you an example nga bwe twala poliisi e Kawempe yazze n'ekuba bannansi n'ekola ki ekyo lushoke nga tannakyogerako nti abapoliisi mwakubye omukazi omukadde ne mwasa omutwe yaligambye abapoliisi tuli mu kubanoonyerezaako abeetayo mu kikolo eky'okkuba abantu ne baviirako n'obulamu bwabwe obutabulungi batuuka n'okutwalira mu malwaliro njagala olipootinga side zombi zituwe oli spokesperson ow'ekitongole ekirina okuba nga kiri nani partisan ekya poliisi kisaavinga bannayuganda bonna oli ku taxpayers money tuula gamba poliisi baakubye emmotoka zaayo 6 bapoliisi officers 7 baalumiziddwa bannansi 108 baakubiddwa abapoliisi 6 baabasiza emitwe 2 bagenza amagulu tegaliiko 8 battiddwa owe n'ensonga nga munoonyereza tovaayo ku backinga side emu yokka side gy'obackinga let me give you an example yeyina ebyokulwanyisa wamma owa poliisi watukira abapoliisi 6 batuukira okufuna damages nga balina ebyokulwanyisa bannansi bameka babafudde simple logic ayina emundu watuukira okuba nga bafunye damages 6 abatayina yadde akasaale yadde akati bo baba bafunye damages bameka mwe mwatuusiza abantu bameka ku bulabe simple logic tekyetaaga kugenda kubwengula abantu bajja kulaba nga serving officer alimu ensa era basigala bakola ki bakwogerako sometimes twetaaga tukozesa logic si kubeera biased tubeera objective mu bifo n'obukulembeze bwe tulimu abantu bajja kulaba nga ow'ensonga kale bwe bityo mutukkirize tugenda kubeera nga tubateera wano naye nga tugenda mu maaso n'okubeera nga tubata amawulire gennaakafuna ano omukulembeze tali safe bamuyisizza eyo era awaliriziddwa okufuluma emmotoka akozese oba oliawo essimu ye ey'omu ngalo okakasa nti abaana baali nabo bali safe naye
abeera safe oba kyonna ekiyinza obbatuukako ng'ensi etegedde okusinziira ku mawulire genfuna eddakiika eno ndowooza era ge gagenda okusooka ku story yaffe tubadde tutambudde naye ndowooza kya nsonga nnyo okubeera ng'ate kino kisooka kale mukama katonda abatukumire tugenda kudda n'ebisingawo ku nsonga y'omukulembeze eyo For God and my country. Peace.